Joram Film Production atenete entandikwa okuva mu Kazwood Uganda kakati begasabane banafa ba Uganda cinema ekyatandika butandise no tugitandise filimu eno ya Chida Estelawo atenga tulina mwana mulenzi ono Okilia Ronald gwe mwaka zake eri arutule Chida Estelawo y'omubazanyi bayo Yusufu Kawenyela Jana Grace Nambiru Karo ekyatandika butandise kakati Justin Kibirige nga naye muzannyi tulekedde mbaana beeka ensawo y'ekika twagala tule ku mulundi guno okuva mu Uganda cinema ensawo y'ekika ekyatandika butandise kakati bannaffe bitandise nabo baabano wano tuli wano wennyini oluwanyi luli eri tuli matudde eri ekyatandika butandise byekwaso Ronald ogenda okwetegereza bannaye waliwo abagenda maaso baagala kulima naye ate bakumya oluyiira okulekani babako balina okulekani babakola ki balima ono ne bannaye we nabagambye okubaguza ettaka nagambye yiika emu yiika 5 gye mulimu ze muzanyiramu ani yabagamba ekyatandika ng'abalumba nagambye otwala afuyiika lwaki oluyiira olukumi eri ne mu mboga zange zituuseemu onjagaza ki twaguze nagambye nguze ettaka nga bajjajjawe baffe ne balirekawo nawe ojja fuulirekewo ogenda okwetegereza ebivudde mu by'ettaka bitandise byakuba byakwerangira omukyalo ono yabadde alina okuba nga abalaga we bakoma ogenda okwetegereza kaakadi bayise we bakoma bamugamba nti ettaka bajjajjawe balireka naawe ojja direka naye ettaka we bajjajja balireka nze ate ndiwo okulireka kati ogenda okuddako eno omuntu bw'aba akuwadde omulimu mu kuwembejje Okilia Ronald yali musajja ebintu bino bitabuse bannange waliwo emirimu egitaliiko certificate gamba ng'okusika ekigi ky'emmotoka kati oli gwe mulimu gwe ekyali ntandikwa kane tudda ku bana abawambye ettaka emboga si be bazirima naye bali muzikoola mu budde bwe bumu omusi wa takisi ono omuvuzi wa takisi bamugamba aliwo omulimu oguliwo gwa mmotoka ono yamulagirira gye guli nga musajja atwagenda lekeni afuna omulimu ogwo ebiseera ebisinga abantu tebaagala kukola weewava eggezi ogenda okwetegereza gwe baalimidde mu ttaka lye yali abaguzizzaako katono omunyola akayita akatoyito kati akatoyito ako bali beeyongezaamu saagala kumanyira alina ebibye alina ebyobugagga najjayo ekyatandika butandisi kaakati banne bajjajja temunvaamu kubanga ebintu bino bwe mubanga mwebase mwe muleetedde abantu b'okunsi okunjo laba kyeyajjayo laba ekivudde mu kibbo siwenkwala atega n'ategulula egenda mu maaso kaka tuddako ewa mwana muwala munnange baŋŋambye mukyala afiswa ayina emmotoka oli muvuzi munaye ndi muvuzi oli muvuzi oba oli mukalabuzi omanyi waliwo abavuzi b'emmotoka n'abakalabuzi baazo kadi yagamba muvuzi gwe bakwatidde ku ttaka alina kyasukumye kadi ono yazza okusaba omulamu buza driving license kadi ng'agamba nze sirina pamiti naye mmanyi asobola okuvuga kati gwe lwaki oza osaba omulimu nga si gw'ovuga asaba mulimu gwa mmotoka anti nze siri muvuzi naye nkusobola okukola mu mmotoka nze njafuna ddereeva ebiseera ebisinga bakondakita be beenoonyeza abadereeva naye ng'emmotoka be basaba mu bagagga buli lunaku njagala emitwalo 8 nyini yayagala 8 buli lunaku ez'emmotoka ndyamu ennyama emirundi kyoba olaba ebintu bizibu ebintu bizibu eby'emmotoka owa boda agiguza ayinza ogigula $4,000,000 agivuga alipootinga $1,000 kati ate yaba akola nnyo owa boda omuvuzi era akigamba ng'agitwala empewo nze gwefuuwa siggwe sesi omulimu guba guweddewo genda olabe driver nange nalina emmotoka yange njagala gimujjawo kuba nsumbuwa nnyo egenda maaso ekyatandika butandisi kirabisa okuba ni omulimu mutaka ayinza ogufuna mukyala mugagga afisa zaalango bano be baalimye mu poloti etali yaabwe mulime emboga zino zonna muzikoole wadde sifa abazisimba kikyate ogenda okwetegereza banange firimu yino kiki ekibaluse bawulidde nga eddebe erigwa naye nga lizitowa eddebe erigwa wali awulala ddu efirimu yino ekyatandika mwe bannange kiki ekigudde ku lubooyo
luboya zenga asaga kalese sebo je bali ne tudda kono gwe bawadde omulimu gw'emmotoka anoonya dereva wanje osobola mula ye okiri alonadde oligina ne muze mwavuga bibaluwa lutuule anoonya dereva jankutwale ng'amugamba jankulaga dereva omulungi anakukolera ogenda gwe kino si kiwowolo laba ebibumba va wano owulira nga nakuza balance ekyali ntandikwa jangu waliwo akatambula ekyali uno yabatakwa kadi lutuule ng'atuuka ew'omudereva obulamu bugamba ebintu by'abadereva bino bibanga ebirimu okulima ebiseera ebisinga wayi kiki waliwo omulimu kadi ng'amugamba nti waliwo emmotoka eriwo empya tuku tannagirabako naye bamugaye waliwo emmotoka eyamugambye omu yamugaye waliwo emmotoka ngege jakukola kadi nga mbuuzi onookola mune emmotoka empya bebampya nja kukola biri bulungi nagijjayo ku poliisi era kyensonga baali bamukwata poliisi wekwata ng'okoze omusango aye nze muganda wange golaba ninga asula mu ssabo temuli bintu byonna mbitunze obukya kati siyinza butakola nja kukola wakika kakati mbuuza emmotoka yonnamu bulungi emmotoka erina omutima okugjako waliwo oko amateeka amatonotono kayagala saawa nnyo emmotoka ebenga ekomyewo kituufu ekirala tayagala ekisesi si luganda naawe erika kuli nekkubo bwe liba ddungi nga tekuli bwa traffic toyinza kuyita ku musaabaze ebyo ate omugagga anaabimanya omwami ono twatandikidde mu mboozi yakunyuka poliisi kitegeeza ali muze wa misango mirungi kiraba kadi nanyini mmotoka tayagala ekisesi yagamba watali tulafiki oteekawo omulaba bw'aseka kujjako nga naawe otaddemu zizo kadi ng'onaamugamba nti omukazi obuli lunaku ayagala emitwalo 12 simanyi owulira enjawulo yentu buli omuddaala lyamulala omukazi ayagala mitwalo 12 dwala eri naawe emmotoka eba ya 8 embeera gyendi mu yombi kati kyolina okukola esimu ebeereko kyoba olaba abantu abasinga bambi bakolera mu bugubi ku poliisi mayoda igundi njirina driving permit omulimu nja kukola omulaba bwatunulanga nafuye segawanaki eno katugitandike efirimu egenda maaso kakati ababadde babbye ettaka agenda okuwulira mwamanya bawaawe ekiki mwamanya obadde otya libadde evuvumira naereka evuvumira liri muliiso situla bukowekowe kabera wansi wekisige mpulira mukutu gwe naye totukabirira naye kiki ekyakubya olira ddwa tono kivuvumira era ng'obaawo tandika ekyatandika butandisi kakati tuddako ewa lutuule ngambye yagala kulaba drive era nkutwala kati naye muganda wange mbadde njagala obeere mwesigwa saagala bino byakunkuba magi mavundu olw'okuba gwe oyagala omulimu ogukole weka emitwalo 12 buli lunaku naye naawe ebintu bino era tulina obijjamu obukumpanya katonda yagamba amazima ng'okwawula kibi okwawula geyeena muliro kima jahannamu tugenda maaso ababbi b'ettaka ennaku zino ekibba ttaka kigenze wala naye kati engeri gye kirinda etteeka erikola ku kibba ttaka tono abantu baagula ebyabo abantu balina emmandu enkambwe baleeta emmandu ennyiivu muvi tonolira labe tabu mama oyo yinza omugamba nti jangu nkuyiika ettaka olime n'akutenda obutemu ati ettaka lireesa obuzibu bandeke mama siddamu omulaba addukanga festo egenda mu maaso laba omugagga bakola sente zaabwe ate abagagga boogera nina mmerako tutambule ffenna leeta pamiti yiino naye ng'eringa gye walonze ogenda okwetegereza olaffe engeri gyafaananamu nafuye bantu bafaanagana ne bamukwasa ekisumuluzo nagagambye ogatambulireko tegawula nagambye temuvuga endiima temutikka abana kati kyayamba n'atayogera kyamusaala nzize kuwawaabira bantu kikyate nzize kuwawaabira mukazi omukazi mulogo lakini
Kwa nini wanasema mulogo? Lakini police we don't take files over abalogo. Ona ulijozi kuba abantu era tukulide banyola dole zikubye bonna bajogamba yazi basindikiza. Neda afa. Ona mulogo. Don't talk dogo. We don't need to hear dogo here. Afande. Don't say dogo. Whenever you say dogo, I'll cancel the case. I'll close the file. Omwana musoda gapeka mugoje. Kola kamwe kigamu yoyogera kubikwata gana. Kola mchala mumukwate. Oyagala tu. Bakamu semu kadukulu. Chikulu na laga. Wanataka lakini twende huko tulisika. Wanataka leo kwenda huko tusike mtu hapo. Kama yona unasema kindu mtu yuko mulogo. Afande anti muloga inama wala yeko jembe. Wala yeko jembe lakini wewe kwenda huko. Sasa nataka kudanganya, nataka danganya lakini unasikia yeye anasema juju. Lakini wanasema juju kati fetugenda kuzawe mpingo kwa hata zuzu. Omusirikale tugenda maso. Police yamba dio omuntu gwe baloze jembe. Efilimu ekyatandika. Kakatuddako waliwo omukyala ali maka. Tulengera omwami. Baby. Bane mukwano maze nozukuka. Bane. Oliote. Ali wano nakazigo. Nnyo. Munayi. Gendo lwabadderuwa. Ebintu byatambudde bubi yasuze awandiika mu kitabo kati baade bamutira miguwa. Kana akakazi kazibu. Atuza meeting to. Namnange wo umulamu nenkamulira akatula. Bane ebintu bino sibya sokotule. Sokotule. Abakazi b'ennaku zino bazibu ate abasajja bonna bibbuloyira. Kati polisi ngejja. Alo. Wanji nyabo. Tukwagala ku polisi ate waliyo ki? Jangu tekanse enkumbi. Omanyi kiba kibi nnyo kukwata nga toyina gw'ogambye nti bakutwala. Kadaisa kidomole bamunonye. Jangu. Kidomole bamutwala. Efirimu egenda maaso. Nagambye ku Sega wawo tusange edduuka liri SD 18. Natenga bulijjo Emmy nze nkuweereza tulaba ensawo y'ekika. Nze kyonna nange ekintu kyonna ky'okoze neyanziza buli kimu neyanziza mukazi gwe nange nkwagala kuba wanzijja mu muzigo nondeeta maka kati gana amakono nakazigo yawasa omwami bananga ennaku zino ebintu bitabuse abakazi bawa kati edda abakazi bebasabanga nja kulya enkoko kati abaami be babyogera ebintu bikyuse katuddako Aisha Kidomole bamuleese lakini emuseza abadde wano mbusimanyi wagulako mazembe Mbato omwami ayagala yange tetulina bukakafu tewali lakini kugamba nti jembe ligize naye gwe kama wewe kindu kino tukizula nti kitufu lakini tulisika wawuko muntu huo tutaua na kuwa otalia polisi bansonyiwe owulira lakini tetwagala mbe olina mayembe afande sirina mayembe Kidomole nga agegaana nsaba kunyamba kadi eyawaaba uno mukazi omulogo kadi bagamba ni olaba sani nkuboto mva ku polisi sawa zino omukazi amuwawaabidde olw'obulogo naye nga polisi etagenda kuleeta jembe mu custody toyinza gigamba ndi gundi yansindikidde jembe era omusirikale omugezi agamba leeta ejjembe yali kusindikidde alira tubona nga bagenze mu katale fe okuba abalamu oba y'okufa fe okufuna emirembe ettaka lino bali bannyini bo baalinako ebyabwe era ebibadde bikuuma ettaka eryo kye baasooka okukola kwe kulayika ndi balabira ddala security enywera kati ababbi b'ettaka bali mu buzibu kati emisamba nga tegimusala kugyogerera ne mu bbanga efirimu ekyatandika butandisi kakati ensawo y'ekika etandise okuzanyirwako amayembe bino biba bintu byakyama nnyo kati bwabanga bamuyisa omulugo ate bo baagala babe nga bayiya pulaani endala afazali bafune omukongozi ow'ekika omulala anaalera ensawo yaabwe eyo ne tuvaayo laba okulabirira mbadde nkuleetedde ku Rolex ofune ku maanyi omanyi Rolex enezaamu amaanyi ye mukyala nakaziga abakazi ennaku zino be bawasa naye nze temujja kumpasa sire muwase balala
olina beri wase bali wasa leba naye kadi ono abaali wano kati kumba omukyalo ono Aisha Kidomole yali sengaawe ng'amugamba waliwo ensonga ey'ekikajja jangu mu maaso kali ng'amugaa kyonna ky'oliko sooka okiveeko ate osooka ojja olabe nga tutereeza ebyekika byataamye yangu wakono yamuyita mangu efirimu egenda maaso senga Kidomole agenda ku mulimu ono yayambalira omwami amuleseka esimu emukubiddwa senga we yabadde amwagala ng'akwata kuba okweyongerayo tugenda maaso efirimu egenda maaso netudda ku poliisi ng'okiro nitogenda mwaka sagala byo sagala bitwe tabyo tuseme nani omolo oyo nda ku police board afu kala sana beki jangu tumulayo lyo muwala ali ku musango gukula kula basaji N'okukula mje Lona laba yakubye omusajja tula eri mangu nyini gusobola ani yagamba nti omusiba atula ku ntebe osobola genda osobolera eri efirimu egenda maaso kwata ebintu Beki genda naye wali atize police board agende bamutadde ku bondi kwenda huko bawebazaano okuba abasajja kumba afanda atiddemu ayinza omusanga yeka mu kafunda kati ono omwami ono takyalina mwami mukyala wa kuno ng'akuba essimu omukazi teyamusiibudde ng'agenda omukazi ono gwenkubira essimu atakwa tasimu ogenda okuba essimu nga teriiko naye n'omukazi we yampasa alabika yanzizaako nno manye ebyabakazi bizibu ayinza okuwasisaako omulala kali nogenda okuva eyo senga eno yensawo ye kali nga senga tajjayo omugugu abe sente abe beyi abatutumufu n'agamba olengera amuwadde omugugu wali owuliddeko omuntu ng'ayogera ku mugugu gw'ekika ng'amugamba olaba guno omugugu gw'ekika in fact guno sina nsawo ya kika mugugu gwa kika omwezi bwe guba nga gwa gabogabo ogijjayo n'osaba byonna byo ensawo eno eyina emitendera buuza tokwata ku nsawo eno munnange ng'oli mu mbeera zaffe ez'abakyala eno y'ensawo y'ekika era ensawo eno egenda okuleetera obugagga essente omwezi bwe gufuuka ogw'egabogabo ng'ofukamira ng'osaba ne bw'osaba musajja ng'ava ku mwezi bajja mmukuwa kwata egenda mu maaso ng'akwata ndiboota ya kika ng'ateeka ndiboota ya kika munzi kwata efirimu egenda mu maaso ng'agimukwasa emisambwa gyasazeewo gifuneyo omulezi waagyo omupya kubanga obuzibu buyinza okujja kali kumba ono akuba essimu omukazi takolaki takwata essimu egamba teriiko atandise okububa ekyamazima baamuwa musajja munnanga alaba firimu eno omukazi akujjawo n'akuwasa n'akuteeka ewuwe tubeere baamazima nga yagula emmere ewaka nga tomanyi sente zagijja ate ng'obuba kadi ku luno yavuga kadi kumba ono ava mu kyalo bamutiisa omugugu gw'ekika mulaba bantu kutambula naye nga balina ebyabwe bamuteeredde mu nsawo egenda maaso nagambe yakatandika nate nga bulijjo okuvamu emizi vidiyo era ku Segawo tusanga wano mu kisanyi Lubiri Mengo mwanga tulodi kwe tuli ku kizimbe ekya Segawo edduuka lire sidi 18 kati nga tagwa ku bbala boda nga Yasini
nakuladde lwa musaze dda bwakakyasula avuga boda bwakakya ofiisi ekola ssaawa 24 uno bamuwadde ensawo wabula wali wala katonda bwa kadi ngamule wano wegena sasula ezange ojja kulindira wali ezidde site kwata webale Yasini nageusa picha wabula bano banne baali babeera wala taxi ebeeremu ku kyalo ku ssaawa nnya bwekuleka gona moleka naki twagala omu kagenda akawala ako bagenda okulengera waliwo agenda takisi nga baleeta mpya iyo nze ngenda wakaliga tugenda ate abewakate bebaliwa yingira bajja balonda bali bapika nyini yagamba temutika bana bajula kunyiga wakutaano baabo omukazi ono ayiza obwenzi ate bwaba bwakumaca mukama katonda mukazi naddamu nago lwaki simu njikuba nga teyitamu ayino netiwaka ajendi walazewa watali netiwaka eyo kumba atuuse ku bbala tomutwala muyayi mulimu abayayi abatasasula takisi kadino naye agenda ova mu ttale efirimu yino ng'ayengera takisi agenda site munange takisi mpya abakozi bali mu kukola takisi mpya tuku kale Kampala Kisanyi Mengo Lubiri munange mukazi gwe nakirabirawo kuba obuyaya bwobo otambula ozunga buzunzi bannange mwami linda laba amaaso nakazigo yawaseeka ayinayo ettereke lye bane bebi atombebiza kati nkitegedde leka bali muku wasiwasi waki tutumanyira nawe nayo mukazi nayenda noyenda emisana ekiro adde amuttira miguwa nabadde amanyi alina kyagezaako okutereza mukazi kanaaba kasagazi munange twala ow'omwana airtime aweddeko ono nayagala kugenda kwegayirira mwami kati nga tafuluma taxi agenda afuna airtime kati ate omusiru asimbudde taxi oli mwalese ensawo ono teyagamba kondakita nti ngenda gula airtime banange taxi kondakita yagattawo bugasi kati ate okumanya naye obwongo obutono bukoya bigere munange ngawapa taxi ego tutte ensawo yange jukira ekiri mu nsawo owa boda nakumamu tuula wano muwere yangwa naawe yo ono yabadde wano atalazeewa bantu bavaamu nyaba ensawo anadde yange enjirina yiino eno yaani tugitwale ku ofiisi bazitwala ku ofiisi oba ate ani yalese ensawo egenda mu maaso owa boda nga kalakata piki ate boda z'omukyalo baba bazisala amafuta tetambula egenda maaso ekinumi ekyansawo eno nage bamuyita okirialo naddi
akwereza nga lutuule zange mugenda zisiriza basajja mwe kadi bagenda otuuka kola bibi nammwe muli basajja mwatugamire tulinyezo leta sente bano bakoma mu kkubo tebavuga wali jjaamu tebaagala ebyo motoka enywanya amafuta mu jjaamu andingamire ninye femwe tugambanga mugenda tukomya mu kkubo okusinga otumanyira nnyini buli mukana akoolukaali ndeka tonkwata nako naye ensonga enyumiriza wa njagala ensawo kadi ng'ono amugamba n'ensawo gimpe kwini ate tugikuwa tutya ensawo yiyo nedda ensawo eno tugitwale nyiniyo kale ale noono naye musaabaze aleka mubbi bubbi katakayanira ensawo musaabaze gye yalese kwini gwegikayanira ngaani ensawo katugitwale kwerusiyamu kwini lwaki tumutwale kwerusiwo yewammwe ensawo eno eyina okutwalibwa gundi gwe naawe leka kadi kumbe nyini ensawo ali ku booda bajja bagoba taxi taxi wanga emailo 2 tuba tugifunye nawe goba no eyo je tetulina taawo boda eze waffe zikoma wano funa ekwongerayo tetulina taawo vane ku pichi yange kuba wangambye taxi tusobola gisanga wano kati teriiwe yagenze dda bwana maki bakolanga tutwa dereva ne kondakita ensawo tugitwale tugiteeke ku poliisi oba oli awo nedda temutwala ensawo ku poliisi mana gibba bubbi kati gwegikaanira ngaani ate bano baagala nnyo obuzibu bwe tusisinkanyibwa kati nga tebafuna omuntu omukulu awo kati ng'agamba ono musaabaze abadde musaabaze naye waliwo ate omusaabaze wamme yalese ensawo ye kati ensawo twala tugitwale mu b'amateeka tube nga tugiteeka ku ofiisi ya takisi kuba wiitodde ina ofiisi yaayo nyiniyo anaabajagala naagisanga kati mulete ensawo eno ono naye atunulanga ssente mulimu abantu atunulanga ebisente kati ng'okyogera ku kyensawo ensawo egende mu ofiisi oba musooke muleete endaba ekidimu kuba tuba tutegedde ekirimu tuba tusobola ogitwala mu ofiisi kati ekibadde kinategerekekwa ate awo begenda ku poliisi kati buno bulaba ensawo eno nabika eri busaabaze nno weewunyi omusajja agamba teeka essente woolaba teeka ennyindo weeyina okuba alo ku muluka ogwo yakakola yekka era bwe bamumanyira bamulengera agamba mu japaani wuuyo yakamanyi bamukazaako lya mu japaani kati ono ye yasiranye agenda kukola atya omuntu akoze atya efirimu egenda omukazi ono n'omukubira essimu n'akubuzaabuza nakubuusa dda nagamba naawe negamba yo omukazi naawe sente yazikola mu bwenzi owulira kati bw'abanga agenze kola gwe tagamba nti agenze kola omanyi gyakolera kyagamba nti akolera amakindye makindye naye naawe leka omukazi oyo baŋŋamba akola abakazi banyiga abalenza amapeesa nagamba nti nkola kumbe ekituufu ye aba akola kuba n'agenda okwetunda essente aba akola kane tudda ku poliisi mwe mujja mufusendeke poliisi wamma waliwo abadde emmotoka omusaabaze tubadde tumuvuga tugenza okwetegereza omusaabaze tetumulaba twala eri muli babbi nedda wamma omusaabaze ffe twabadde tuli kugundi omusaabaze nafuluma tetwategedde nti akoze twaloza omusaabaze atubbi kumbe omusaabaze alise ensawo woda goba olekana osi n'avaayo bamutika amayinja mangi n'asala weit osi omulaba atunula nga ava mu ddwaniro ensawo lakini weweka statement hapo lakini mwewe mukole statement yao sasa wepeleka nsawo wa office ne basooka batuula bakole statement okayinza oba n'essimu twakalabiddewo nga kalinnya emmotoka sebo gwani amanya nze lutuule enamba y'essimu eri 0755 688 yagikwata sebo gwani nze zigwa
Enamba ye. Ndugu. Sigimanyi bulungi akasimu n'akakagu. Katugenda kunoonyereza ku ki? Kono ekondakita wange. Nze kondakita wo. Ate Ndugu atawayo namba ya simu. Sawa sawa mwenda kanu 14. Nona agimanyi nnyo. kati njagala mubewo ng'abasi. Simuleeza babisala ebintu nsawo. Egenda maaso. Kali bakeera balaba ekiri mu nsawo. Musoba. Ogenda olengera ensawo nkalu. Ensawo nkalu. Baasi. Ensawo naye bw'ogisitula ekulaga nti mulimu ekirimu ezitowa ng'erimu kire 10. Mayembe gazitowa naye amayembe gali akava. Laba polisi batangako jembe nerissa mukomera. Polisi etadde ejjembe mu kkomera babaga ensawo mugireke nyiniyo anagyo gibuuza nga tumukola ki kadi ng'akomawo eka ensawo nga tagirina naawe ebintu byantabuseeko musajja kya akumazeeko ekyewungula wenna oweekeera Kasi ono tugenda maaso kadi kyengenda okukola ono omukazi asaana miggo miganda saagala naye nyinza okakuba ne kangoba nyinza okagoba ne kangoba ate nga sineeya ali tayagala kudda mukazi noba nkasambemu naye kakati naisooka mbulire ulire enkayana mumanye ebiseera by'ennaku zino abantu gye bakomye babangi n'amagezi okendeera naye olowooza ki ekyabadde mu nsawo ensawo ebadde ezitobanga omuli bulooka ennya naye ate bagenza ogisumula ku polisi ng'ensawo nkalu kitegeeza ki simbula emmotoka tuve wano simbula emmotoka tugende nga bakwata mmotoka ya boosi nga beeyongerayo simanyi nakumanya ono ali enaapaka munnanga ebintu bintabu onoonya woddira mu bwenzi kati ozze kukyusa nga todde mu bwenzi toŋŋamba musimanyi waliwo ebibuze olaba bugere wenna bukufaanana okuba obwabenzi ogenda kwenda nedda ayeemu empale kati oyeemu empale ogenda otabaale bulungi mukazi gwe obwenzi bwobwo kakati mwampe ensawo yange mwampe engato zange naye sente zange temwazimba waliwo gwe baata musanvu temwagimba we baba bakuleeta mu kkomera ku kimeeza olekawo ebibyo oba ofuluma babikuwa kati ono waliwo emitwe gwe nze mumpe ebyange alo tetwakutera ku beyiro ono ne bajja aleeta masavu ebintu bye twaitemwabyo sente zaali zigiza afande ebintu by'amafuta okunona abasibe n'okubata sente yate omusibe n'atamuwa bibye laba ekiri eno bano bakyalemye okukwatagana mamanyabo omusirikale ku polisi abadde ali awaliwo ekifulumye gwe waliwo endolomo efulumye polisi egenda maaso wonna gyoyenda tugende afazaali mbeerewo ebintu lakini have you ever seen endolomo out of the jail? I've just seen it. Can you imagine? Kati ate kama una wengea gasia kumbe unasema mina ongea gasia sa wona wasa we kuza obone endolomo we kwenda huko jajiraba onalabye endolomo ngefulume ejjera tugenda maaso kiki wotunatira bojabiraba byo bibuse bitya sibita ono tategedde omukazi ombuza abuza owaza simanyi biki oli mukumbuza lakini ulusema mbu mulimu endolomo wasamina uona kwenza endolomo efulume etya ogenda okwetegereza olwakwata mu nsawo omusirikale alukuta mu nsawo omusirikale olwakwata ogenda mugamu ensawo eri mugamu ensawo erimu egenda maaso ono kati gwe mugenda kutta busi kumbe endolomo endolomo leta endolomo take control